Yo, this is Rampant Killer already, the DJ already. Musibe mutya balungi abagalwa abeekumire ku PJ the news anchor kansuubira nti musibe bulungi yonna gimusinzidde okubanga te mutumbudde ntandise n'amawulire gakubika era nga ntandikidde ku mukyala amanyiddwa nga Jane Frances Kuka ngono ye former state minister wa gender and culture avudde mu bulamu bw'ensi eno ku nkyayo olunaku olwaleero kitalo nnyo kitalo ddala. Mu mawulire amalala ag'ennaku ge g'okufa kwa Uganda TikToker abadde omuzinyi ngero n'abadde akozesa amannya ga Uganda top dancer. Omwana ono Nzarwa Yembale ate nga content gw'abadde akola abadde muzinyi yes. Yaliko mufangone naye nga abadde yakavaiba nga sidde ne mabega era ng'okusinziira ku bigambo bye bimu ku byamukubya okutuusa okuba nti avudde mu bulamu bw'ensi eno. Okusinziira ku bigambo bye alumiriza abafangone okuba nti be baamukuba. So tugenda kubanga tetunyonyoka era nga tugenda ensonga zino mpola kubanga ziri sensitive ate nga zirimu okutwala obulamu bw'abantu. Ng'omwana oyo tannafa mu ddiiro twabaddewo n'omwana ono era ng'ono naye wafangona wabula nga kigambibwa nti yakubibwa ekibinja oba ekikoosi kya Dr. Jose Chameleone. Jjukira nti wabaddewo oba waliwo embeera ey'okusika omugwa wakati wa Alien Skin n'omukulu amanyiddwa nga Dr. Jose Chameleone era nga tulabyeko nga bawanyisiganya ebikonde kino ekibinja kirumba kino ne kirumba kiri. So ono yakubibwa n'atuuka okufaanana bw'ati. Kino nno kyaviirako Minisita Balaam okubanga asituka era nga yavaayo oba yavuddeyo n'awandiika ku mikutu gye n'agamba nti high levels of criminality and impunity are on the rise in our city. A member of the Aliens group has been attacked by islanders. Islanders ategeeza ba Leon Island okitegeera. I call upon the director CID and crime intelligence to ensure that all those involved in this brutal assault are arrested and brought before the courts of law. We must stop this rising crimes in our society. Oba kitegedde yayise bekikwatako ab'obuyinza mu magye mu byokwerinda bagende maaso kubanga ate bakwata abo beyagambye ba islanders abagenze maaso kubanga babeera mu mivuyo gy'okuba omuvubuka oyo owa Alien Skin ng'agamba nti kati ebintu ebifaananako webiti byeyongedde mu ggwanga lyattu Uganda naddala mu kibuga Kampala eby'okkubanga abantu mu ngeri efaananako bwetyo. So n'akoola ab'ebyokwerinda bakwate abantu abo babatwale mu mateeka oba mu kkooti. Ku nsonga y'emu eyo ey'omuvubuka oyo Alien Skin n'avaayo ku mukutu gwe n'awandiika n'agamba nti there is a group of hooligans, self-styled mafia wannabes led by a certain individual operating under the guise of NRM ghetto structure. They have been violently attacking our members and other residents in our ghettos, hiding their actions behind a supposed music beef. Their true aim is to incite gang warfare and disturb the peace of fellow Ugandans. We have chosen the path of peace, yet our members are repeatedly targeted and unfairly blamed when they defend themselves. Okawulidako. He therefore concluded by saying, we call on the Uganda Police Force and all relevant security agencies to investigate immediately, arrest the perpetrators and take all necessary measures to restore peace. If no meaningful action is taken within 48 hours, we will pursue in my own way. Oba kitegedde. So oye mukulu Alien Skin ng'agamba nti waliwo abagwagwa bali eyo beefuula ba mafia sina ba mafia ng'ate bakulemberwa omuntu omu naye nga beebuzaabuza mbu bano bali mu kibinja kya NRM ekya ghetto structure era bano babadde nga bagenda mu maaso okwataakinganga abaana bange bafangoni soldiers n'abantu abatuliraanye oba ab'enjawulo abali mu ziggeto eyo wabulanga bano ffe we tugezaako okubanga ate tubakuba oba tubalumba abantu batunenya oba kiwulidde naye nga bano batulaga nti balina empalana ya byakuyimba mwe beekwesa omwo bwe empalana yaabwe ya byakuyimba. So bw'atyo agenze maaso okubanga akoowola bekikwatako abakulu mu poliisi mu buli ango bagende maaso okubanga bakwasaganya ensonga eno era n'abawa essaawa eziwerako ddala 48 nti singa balemererwa okukola kye balina okubanga bakola ku bantu abo ababalumba ne babakolako obulumbaganyi ye nga Alien Skin agenda kukola oba kwasaganya ensonga eno mu ngeri ye.
Essaawa zibadde tezinnagwayo ze yayogeddeko yes amawulire g'okufa kw'omuvubuka ono ne gagwa mu ddiiro so ng'ate ye omuvubuka ono mu bigambo bye agamba nti ekibinja kya Alien Skin kye kyagenze maaso okuba nga tekimutuusako obulabe oluvannyuma lw'okubanga yabalimu wabula ate n'abavaamu era nga omwana ono bw'otunira obulungi content we abadde nga ayagala nnyo Alien Skin kuva mabega n'omukulu amanyiddwa nga King Saha ebifaananyi bya Alien Skin nga tebimuvaako atambula nabyo ku street n'abeera nabyo buli wamu era mu content gw'abadde akola ndowooza Alien Skin yabadde asingamu naye nga abadde agamba nti abadde yabavaamu ng'abafango nga wonoobeera mu kintu n'ofuna ensonga zinoga nti kambiveemu wabula ate gye bamusangidde era nga omukulu amanyiddwa nga Babu Yusuf ng'ali mu kibinja kya Alien Skin ye yagenze maaso okuba nga ate amusanga gy'amusanze n'amuwalabanya okutuuka ku Fangoni Forest okukakana ng'eyo bamukubiddeyo naye nga emabega kaawo twalabako akatambi ng'omukulu amanyiddwa nga Komanda Mudogo ng'era ayina omuvubuka omulala gwakuba ebikonde era ng'amukubira ku Fangoni nga ne President wa Fangoni waali nnyo nnyini ddala atudde waggulu awo ku mmotoka omuvubuka oyo naye baali bamunenya nga bagamba mbu asusse okubavuma ku mukutu ogwa TikTok balina gye bamusanga eyo ne bamuwalabanya paka ku Fangoni weewaawo yesigina kubanga ate nkulisayo ngina kubanga ate nkutuusaako ebigambo ebyavudde mu muvubuka ono essaawa ze zasembyeyo mu bulamu ate era mukadde ke kamu nkutuuseeko abamu ku bantu babadde awangala nabo mu nnaku ey'ekitalo ddala nga bawulira obusungu eri Alien Skin. Mwana bamutwala n'amugamba nti lwaki watwawukanako navudde wano nga ngenda akola nenengera ku batula nenjira batula mundeeba kati nga ndi kugenda kulinnya booda Babu nansalako ono alinga omuzungu ono abeera ku Fangoni kati bwe yankutte neŋŋaana abantu ne bajja ne bagamba omwana yabbye ekitoola kyala ne bagamba nedda bino bintu tugenda bisootinga ngaafe then ne bagamba oba mugenda bisootinga kolaki mugende then nentula ne tugenda ne mugenda wa ku Fangoni twatuuse ku Fangoni ne bazijjako sawundi ne bazijjako simu yo kunkuba simu kikaaki Samsung S7 ne batandikirawo kunkuba mu lubuto wano kati ebbaluwa z'omusawo bamugambye wonna tebamusobola ayina genda Mulago omusaayi gwamuyise wakutte wano bagambye agende Mulago yino kati ani amutwale Mulago jami wanaabeerawo naani omwana w'embaale kumona nakola mama yagemye mbw aba asobola mbw ajje ne kati obudde bwanatukira teriiko kati okutambula tasobola esaawa zino okumuleka mu nyumba era afiiramu mukadde osaba gavumenti ekole etya Alien Skin emukole kyayina kaki ati mbuuzi oyagala emukukolera ki omwana woyo yenna omwana yajja okutoba n'edduniya kati owulirawo awakuluma bwatunula kufa aaaze mumuleeta Alien Skin munyalire kagenda tta abantu buli muntu yena agenda mukuba ngaate omwana wa munne yenkaniddaawo yakwambala eyiri eryaze kupakasa kikumi sajja watu yakuwanansi kubanga Alien Skin afuuse ekizibu afuuse ensonga gwe tokiraba gavumenti yalemu Alien Skin bamuteekaawo mu lujjudde bw'abantu tulabe mwana avaawo kooti y'abantu eramule kooti y'abantu emulamule mutuufu emulamule waliwo asobola ekooti y'abantu ye n'amwawukanako kati ekimukubizza lwaki yamwawukanako teri kirala omwana n'atandika okukola emirimu gye era olwo omwana atambula n'ekizinda n'omulaba
atambula n'ekizindaalo taata Dansa? Kati gye bamusanze oyo simanya omusumaali n'amugamba otwawukanako otya n'amugamba nze nkola n'amugamba yitawo tugende olumutuusizza mu maaso ga Alien Skin n'ayita abasajja be ng'atudde awo ne batandika omumukuba fowa boda yamulese n'amusuula wali kati emulago genda mu ddwaliro wonna bamugobye bagamba alina kgenda mulago omusaayi gumuyiise muno mwonna kati ate agamba okussa tasobola lwaki ayina emize emibi egigenda bwe yatandika okuyimba yayimbira abantu kizibu oyo kati kizibu kifuuse kizibu Alien Skin was someone who went bad. Alien Skin was a Uganda top dancer. Yakukozechi omwana yajja mu Kampala kubamana ne dunia uyo bali mukumyawo embale nga mulambo achi mwamuse imwe no mwamuse namwe mugenda musangayo Magombe mwamuse baje omwana yabagambye simupi nenda mumulemerako ne mumutuusa kumuuta mwasomu wafu gurupu ya Alien Skin n'abano namwe mujye mulaga temulowooza nti Uganda yamwe temulina gye mulaga namwe mugenda kufa mugenda kufa namwe mugenda kufa mwamuse namwe mugenda kufa Nathan rest in peace, but Nathan don't rest. Muri yakukuteko alino kisasorira muri yakukuteko alino kisasorira Buganda wawe tumuleka kulya butala muri yakukuteko Embeera y'obwetyo bweyimiridde essaawa eno Alien Skin yapiningibwa mu kufa kw'omuvubuka oyo naye nga ye omukulu amanyiddwa nga Romantic Mukiga avuddeyo n'agamba nti ekimala kimala obujulizi bungi weebuli obulaga nti abafangona battira ddala abantu so nga ate okusinziira ku comments zembadde mpitamu omukulu yamanyiddwa nga Babu Yusuf yessa ku page ye eya TikTok waliwo abavuddeyo nga bamulumiriza nga bagamba mulowooza oyo gwasoose okutta ayo okutta kazannyuke byebigambo ebyo ebadde mu comment section. Anyways tugenda kubanga tetulaba ebigambo ebivudde mu omukiga amanyiddwa nga Romantic Mukiga ate oluvannyuma tweyongereyo. Honestly, Alien Skin has been a menace and I really hope that from this experience when he's arrested, not if but when he's arrested, because I know he's going to be arrested, he will get to learn the lesson of his life. He has caused a lot of negative tranquility. Oh no. But like, how do you have negativity and tranquility in the same sentence? This man did not sleep well. Anyway, so we had a couple of defending themselves, and when they come out to defend themselves, that people start hating on them. Was that before the incident or after? Yes, that was after. So ab'embaale bo bwe batyo bwe bafa ebiseera ebisinga okuttibwa kirabika gulinga muzimu oguli eside eyo. Yes, twali twakaziika Gavini ne tuziika omwana wa secondary omwana ow'obuwala ow'ekyambe kakati noono wa migere. So kitalo nnyo kitalo ddala Mungu agumye ab'enkyuye naye nga wano wennyingidde tugenda kubanga ate tunoonya bantu. Yes, era nga ngenda kubanga ntandika n'omwana ow'obuwala eyagenda emitala w'amayanja mu ggwanga Saudi Arabia okubanga ate akuba ekiyobula nga kigambibwa nti ono tamazeeyo nnaku ziwera bw'atyo n'abanga agwa eddalu.
You're from where? Uganda? What is your name? So I can help you. You can tell me something. I'm also from Uganda. Huh? Bakwitani. Bakwitani. Ayo. Samson. What happened? Ngamba. Huh? You can get some help. Ngamba. Huh? Twagala kuyamba. What happened? Bakwitani kale mbulira amanya go tusobola okufuna. Bakwitani? Abebe. Ala moya give moya. Ala moya. Jagala kufunira buyambi. Especially joli mu just toyogera. Bakwitani. Kwata amazzi. Tetutera kulaba abaana babulenzi nga balajana era nga basaba obuyambi naye nga mukadde kano ngina kubanga atera kutusako nkuba kyeyo owobulenzi agamba nti kati watuse embeera emusobedde oluvanyuma lw'okulwala ayagala kudda naye ate bakama abe bamulemeddeko era ngono asaba buyambi bwamwe. Bantu bange saba kuntambulizaako vidiyo yange eno entuukire ku beewaka ndi mulwadde bannange munyambe muntambulizeeko vidiyo yange eno njagala kudda waka naye ate nalwawo bagamba ne baliniwalinga visa banganya okudda ewaka lwa visa ekyaliko omwaka gwe bangambye naye nsaba muntambulizeeko vidiyo yange eno ayinako solution yonna banganya okudda ewaka obuzibu lwa visa nalwawo bagamba nga yaggwako kyokka ate ngenza bagamba nga visa baginiwalinga ne bagamba tekikyasoboka. Munyambe bannange muntambulizeeko vidiyo yange eno nkoze na vidiyo eno nga ndina mu kanzu ndowooza era mukirabamu nga ndina mu kanzu munyambe newensula sijja kutya balagawo naye weewo ndowooza era mulabawo waawo awo wensula ne baga yange yiyo giraba. Munyambe bannange ndi mulwadde ewaka biganye muntambulize ku ka vidiyo kange kano abalinako akawunti enene nsaba munyambe ndi mulwadde n'emmere yiino bukyanjifuna yiino mugirabe eno sinnagirya munyambe. Songa Tomuto Semanda bwatyo naye alondeddwa oba asangiddwa ng'abuze era ng'ayagala kudda waka muyinza okuba eyo nga mumunoonya Semanda ali saidi eno so mugere maaso okubanga mukoonako kwabo abekikwatako mukadde kano kennyini. Bannaye amanyi omwana ono bamuyita Semanda yonna mbadde ntambula mbadde ngenda kugaba ngoye eziniino ne muyitako omwana wa ku street naye agamba gye yava ewaabwe tamanyiyo bamuyita Semanda yonna.
yali agoberera bandi n'agigoberera neesanga ng'ali mu kibuga naye alabye vidiyo eno ng'omanyi Ssemanda yonna ekyalo gye yava oba tawuni wonna wonna we yava ng'omumanyi omwana feesi eno ali ku street somewhere ojja kuba ojja mu inbox yange nja kuba nkudirectingawo wa waali naye nga street gyaliko nkyagiriko sofa ngenda givaako mu nnaku ezitali zawala naye ngera oba osobola omufuna ngambye abeera nnyo ku street eno Ssemanda mpozi ogambye wavaawa amanya gogwe yogera nnyo Ssemanda yonna is a humble guy talina na buzibu naye yajja ng'agoberera bandi n'abulira mu kibuga kati ali eno mu kibuga amulabye ng'omumanyi Ssemanda yonna bambi munoonyeeko ayagala okudda ewaka naye takyamanyiiyo ali ku street awumpuguma Ssemanda ndowooza nja kuyitawo nja kuba nkulaba kwatazzaako akantu Eziga ly'omusajja aliva wala yasiwuna omwami avuddeyo n'akulukusa amaziga ng'agamba nti anoonya abaana ba muganda we yayingirako mu magye era nga yakolerako mu bitundu ebyenjawulo wabula nga kati yava mu bulamu bw'ensi eno omwami ono agamba kimulumiriza okuba nti tayina mwana wa muganda we n'omu gw'amanyiwa gy'ali ate nga muganda we mugenzi so abakoowodde ayinza okuba nga ebigambo ebimu byamusobyeko mu kwogera totunuulira nsobi zaakoze mu kwogera wabula tunuulira pointi eno obulumi bw'alina ku mutima essaawa eno ab'enganda bangi abantu olufa oba baganda baabwe olufa beesulirayo gwa Nagamba tebaddamu na kunonooza wadde okwagala okumanya ebifa ku baana b'abagenzi naye ono abadde gy'abadde ne kimulumiriza anoonye ku baana ba muganda we so abakoowodde bw'oba omanyi nti taata yali oyo ayogerwako omwami ono munoonyeeko munnange. Amanya gange nze Ssemakula John nzalibwa Misimba Busujju mu ggombolola y'Ebbanda. Taata wange Expirito Mukiiki. Nennyina muganda wange yagenda mu magye n'akomawo ewaka ku kyalo naye yafa. Muganda wange yambulako. Muganda wange amanya ge ye Katamba Posiyano. Naye bwe yatuuka mu magye yakyusa amannya ne yeetuuma Silisite Lubowa. Naye nnoonya abaana ba muganda wange mwenna gye muli abaana ba muganda wange Silisite Lubowa oba Katamba Posiyano. Siteredde wendi sirina mirembe olw'abaana ba muganda wange oyo njagala mbanoonye nze ngendo banoonya naye bw'oba oli mwana wa Katamba Posiyano oba Silisite Lubowa mpolowinga oba nkubiraako ku namba yange eno 07829294 eya Airtel eri 07863694 amanya gange nze Ssemakula John. Naye njagala abaana ba muganda wange mwenna gye muli be muntunuulira nga nfaanana taata wammwe siri mufere nennyina ennaku nga sirina na mwana wa muganda wange gwe nnina ndi mu banoonya. Muganda wange yabeera mu nsi ez'enjawulo yagendako eggulu yagendako e Malaba yagendako e Luweero so ng'ate obufumbo bwo bwongedde okutabuka yessa bwemba nga nkedde ku makya ne nkutuusaako vidiyo za couples ezirwana buli lukya mukwano tuyinza okusulawo naye nga ngenda kutuusaako Ssemaka avudde mu mbeera n'akoonakona ennyumba ng'alumiriza mukyala we okuleetamu abasajja oba okwenda so amusaba atambula amuviire mu ngeri efaanako bw'etyo ku lw'obusungu asazeewo ennyumba akole ki agimenye. Ojogaani omanyire nagondaala nganga mataku nguzalire chini nguzalire yuta olepo ko nyanga twambisi ani kwa kula ko kuziga ebirwadde omanyoko ngano byo babisiga abalala ekwe ndimena mani ne batata bala bantu abana bala bantu tata kubala jamu omanyoko.
Bwenjogera kwa abafumbo sigenda kubanga ate ndekayo kapo eri very known obulungi ennyo ey'omukramanyiddwa nga Wizo Manizo bano nabo we batyo bagwamu embeera emabega kawo singa acid yavaayo n'atutegeeza era nenzija wano ne mbategeeza nti singa acid atugambye Sandra azzeemu n'akola ki n'akuba Wizo. Jjukira omukyalo ono yalabikirako mu katambi oluvannyuma lw'okutumira Wizo n'emmotoka Wizo n'ategeeza nga bwamusonyiye yalabikirako mu katambi ng'ategeeza ensi nti bwali busungu era talikola ki talibiddamu ebyo yali ku Spark TV naye abangi enviri zibayidde ku mutwe okulaba nga omukyalo ono yakwatidde omwami w'eccupa era n'amukubako omwami yalaajanye Wizo n'akaaba ng'akoowola Dr. Jose Chameleone era ng'abantu abasinga obungi kati ekibali ku mumwa nti ababiri abo bwe banaasigala awamu omu agenda kutta munne ate ng'abalala bagamba nti ogwo muzimu gwa radio tannawummula. Ntomero mulaba bampisa Chameleone mujja munyambe mutwale Munyarwanda. Banange mujja munyambe omukazi yantomera tanzijanjabanga ko yadde n'okugulu kwonye kokka omukazi musanze mukuba omukazi kyankola omukazi anzita bambi fuluma ogende wammwe Sandra fuluma ogende wammwe Sandra fuluma ogende wammwe. Aha, genda. Olabye ndoza kyendiko. Chameleone olabye kyendiko. Wizo, it's okay. Yayiga ndozo baki. Ani abalimba nti abavuga bodaboda tebakuba kyeyo omukisa guno Malden International Labour Consultants Limited egabudde ekuletedde omukisa okukola nga delivery bike rider mu kibuga Dubai omusala musava ate nga visa efuluma mu bwangu ddala abetaze basange Namuŋŋoona Nakibinge Road mu Rubaga Division bakubire ku namba zaabwe z'essimu 0787752329 oba 0747388821 oba 0772830026 beba Malden International Labour Consultants Limited okujja mbwavu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله mbanjulira Shehe Ashraf Dembe oyagala genda Bulaya omwana yabula abufumbo buyuga amajini gakwesibako bakuloga byotunda tebitambula oyagala kyusa bulamo visa yabula Shehe Ashraf Dembe ayina edduwa ezimalayo weekwate edduwa za Shehe Ashraf Dembe okumanya ebisingako mukubire ku nnamba eyo gy'olaba. Assalamu alaikum. Byebyo nno ebiri eyo yasemabega kawo twalaba mawulire ga president w'ekibiina kya NID omukramanyiddwa nga Joseph Kabuleta ngono agetinze suspended okuva eri abakulu mu kibiina kino olw'embeera ezimu wabula gye bukedde olunaku olwaleero abakulu bavudde ne bategeeza nti omukulu ono bamu experience bamugobedde ddala okuva mu kibiina olw'ensonga ezitali zimu era ne bategeeza nti ekibiina essaawa eno tekirina mukulembeze ate era tekirina muntu agenda kukikiikirira ku ntebe ey'obwa president mu kaluka 2026. Ate nga bo aba PLO bayite Patriotic League yes bano nga bebe ekibiina eky'omukulu amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba bavuddeyo batyo ne bategeeza nti nabo si baakuteekawo president wabula ng'obuwagizi bwabwe bwonna bagenda kubumalira ku mukulu amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni era ng'olunaku olwaleero beebamu ku abo abamaakinze wali eri mu kisaawe ekkololo okubanga beetaba mu mukolo ogwa nomination z'omukulu Yoweri Kaguta Museveni. Songa ate ye omukramanyiddwa nga Honorable Mukasambide yavuddeyo n'ategeeza nti DP ng'ekibiina bagenda kubanga ate bo bawagira omukulu Yoweri Kaguta Museveni era nga nabo si baakuteekawo mukulembeze ku ntebe ey'obwa president ate nga ye omukramanyiddwa nga Norbert Mao before that kibiina kisalewo naye yabadde avuddeyo n'alaga side gyali n'ategeeza nti ye ng'omuntu obuwagizi bwe abuwa Yoweri Kaguta Museveni wadde nga yabadde tannamanya kibiina kiki kikijja okubanga ate kisalawo. As a party, we have decided that we will discuss that. But if you're asking me as Norbert Mao, I would back President Museveni. But we need the party I lead to pronounce itself formally. And the time will come for that. But I'm not afraid to declare where I stand
Songate agali mu nkubo yes kigambibwa nti omukulira Kaguta Museveni yadde omukyala Speaker of Parliament Anet Antamong n'amuteeka omu kubayinza okumuddira mu bigere singa abakedde ku makya n'ava mu ntebe eyo bwa president bw'eggwanga Uganda era ng'agamba nti singa ekisanja kino akitwala ne kiggwako bulungi abantu basuubira okubanga bajja okwesimbawo nga bakwatira NRM bendera omukyala ono Anet Antamong agenda kubeera omu ku bo. Yes. Olunaku olwaleero lwagetinze nominated era nga avuddeyo n'asiima akakiiko k'ebyokulonda akakulemberwa omukulu byabakama olw'omulimu amatendo ogwo gwe bakoze era n'ategeeza nti bakizudde ng'empapula ze zonna zirikiriya tewali kiyinza kubanga ate kimulemesa okwesimbawo kalulu ka 2026 bw'atyo amaliriza ng'akuŋŋaanira ku kisaawe Kololo n'abantu be okusobola okubanga ate bajaguza nomination era ng'abantu ab'enjawulo okuva mu kibiina kya NRM balabiddwako so ngate n'abayimbi ab'enjawulo abalondeddwa okubanga ate bamuwerekerako mu kaseera kano nabo balabiddwako wamu ne ba MC abaseke aliwa otamunyumira kati sani akwambaza oyo Nebasoni we ayuji Nebasoni gagamero yabikoze yangambye special abantu abatula basoko banyonyole kyekiri wano nabo olwaleero nandi yewe omuzee ageno tufugamu emyaka emirala 5 aze tubuuzaako tugamba ebiganye mu bimbuulire ebisigadde nja bikola naye etaala egidako agiriko omuliko mendiko komawo nakoma era akomewo atalina buzibu kati nze obuze emyaka gye nina buli bajenzi nze bakubaka amasasi maama wange nateeka mu pipa nateekako piro kati sibirabanga kati nze wemba ngubaala 6-7 ebulaaya ne bangamba ku 9 neebake tebigatta bintu byammwe mwagala birala ono kyeyamaani atwala paliamenti awo na kebampangayo wadde ono ekikumi ate banange mukwate vidiyo eno ekifaananyi kinasemba ano nakikubya ne kamiiri okutta mange era ogenda kwevulunga kamiiri yankwasa ekifaananyi ne muzeeyi ne baŋŋamba tuli myaka emeka atawadde 2 leero bwe mundabanga neevulunga nga bankuba bagenda kunkuba njagala nkalo abaana bakuze I want to retire ate the speaker kubiri weekend etandise tugenda beera Kololo kulya na kudigida nenda beera nga mbasanyusa tubeereyo ffenna Kololo airstream one love. Songate omukromanyiddwa nga Edulisa Musuuza y'omu kwabo abali ku lusegera bagenda okubanga ate bawenja akaluka NRM 2026 naye ng'ono bwe babadde Kalangala ayina ebigambo byagenze maaso okubanga ate asibirira abantu b'e Kalangala ababadde bakuŋŋaanye mu lukuŋŋaana lwa NRM. Nava mu by'okunyiiga nava mu by'okola ki kati nze ntambula nange nsobola okwekulaakulanya tosobola kubanja gw'otawula tosobola kubanja gw'otakola ki tosobola kubanja gw'otakola ki wano wasaana okubeerawo kolasi nga tugane mu byalo naye tebayinza muteekawo kubanga afuddeyo okuvuganya oli agamaze kukulaakulanya bawaaneye kakati mwe mumanyi oba mwagala kulo bakisigala muti sibo kiri bw'oyinza okulabirira mujjawo bw'oyinza olabirira mujjawo tuyomba tekuwa ekyokulya kakati mulonde gavumenti ekole buli kimu mubawa akalulu mubateka olugatu webagana okutolawo mulwane nabo naye nga mumaze obalonda bwe mutabalondera bagenda genda gye babalonda gye basooka okukola apo nga babuusiza music kwali tulana ne gavumenti ninga sapa tulagana nayo gyetuwe kasente etukolera biki nekiso siba kiri okakaneno nange muzee ampedde omulimu seeka nange envimba kubanga ebintu byono nebivaamu naki mbalaniraamanya weyanzawe nemumala mulonda gavumenti netakola kubiro nebuuka kubanga bawulira ensonyi naye kati bano nabo bekwasa mugamba balonda butya tokola era
Songa tesiyeka n'omukramanyiddwa nga Dr. Jose Chameleone y'omu ku bayimbi NRM beyina abagenda okuba nga te batambula ne NRM mu kiseera kino eky'okuwenja akalulu era naye alina obubaka obw'enkizo bwaweereza bannayuganda. Bwe mwaliisa okubonaabona mukalya kyejo ekongo wano kumpi wano balina zaabu n'ebyobugagga mu mataka waabwe naye abantu bali bubi nnyo nnyo. Mwali mukyulyeko tubalya n'ekima temukyulyako mulalya nnyama na busobozi musendaleezi abaana tebasoma musendaleezi y'abantu beebaka kutebuuke tukkirize ekintu kimu nti Muzeeyi Museveni alwanirira eggwanga Uganda bakama banyu alirwaniridde naki Uganda otambula okubeeka Seese paka Moroto nga security nonyi nga tibyakuyimiriza nze okola olunaku lw'okulonda ngenda kuzuka saa 10 ngende ntiikige basi n'okwaka eyake evubye gende. Ku nsonga z'okutwala bannayuganda emitala w'amayanja okubalyamu ensimbi naddala mu nsonga z'okwetunda n'ebirala, omukyalo ono ng'asinziira ku mpewo za NTV yalumiriza abamu ku ba government officials nti be bakiri emabega y'ensonga lwaki olaba abantu bavaayo ne balajana nga tewali ayamba. Ono yategeezezza nti bw'ogezaako okwekubira omulanga n'oddukira mu b'amateeka bakubuzaabuza era bwe batyo ne bategeeza nga fayili yo bwe yabula. Era bw'atyo n'awunzika ng'agamba nti kampuni ezitwala abantu emitala w'amayanja ezisinga obungi ziri owned by government officials. Y'ensonga lwaki olaba omwana asobola okufuna obuzibu n'alajana naye nga tewali amuyamba kuba abali mu buyinza be babikulira ate ebiseera ebisinga bo babifunamu ssente. Ab'ekibiina kya National Unity Platform basanze akaseera akazibu ddala yasa mu kubanga ate bagetinga nominated basooka kubategeeza nga president w'ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'ataaweza mikono mangu ddala ne bakola bukubira okulaba nga emikono bagifuna ennaku z'omwezi nga 19 abiri bwe gityo ndigetinga submitted nga 21 oluvannyuma ne bategeezebwa nti bayiseewo okitegeera bwe batyo ne basaba olunaku lwa nomination era nga baali basuubirwa nti bajja getting nominated olunaku olwaleero ku lunaku lwe banominatinzeko omukulu Yoweri Kaguta Museveni wabula olunaku olwo ne lubamibwa okusinziira ku byabakama agamba nti Museveni alina abawagizi bangi ne Bobi Wine alina abawagizi bangi ekyo kiyinza okuviirako akalipagano k'ebidduka wamu n'ebikolobero okugenda mu maaso okubanga ate bikolebwa ku nnamungi w'omuntu ayinza okubanga ate abeera mu kibuga ekyo ne bakigumira ne basindikibwa ku lunaku olwokusatu ku lunaku olwokusatu babadde batese nti after nomination omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja kubanga asinkana abantu be wali eri ku kisaawe ekatwe ate oluvannyuma ennateete asobola okubanga ate ayogerako n'abantu be. Kino nno kigaaniddwa era nga bategeezeddwa nti ekatwe tebajja kusobola kukuŋŋaanirawo ne babawa ensonga ze babawadde yassa wabula ng'atera mu kadde ke kamu ssaawa za nomination baziwanvuyizzaamukko omukulu Yoweri Kaguta Museveni bamunominatinze ku makya okitegeera oluvannyuma n'asinkana abalonzi be ekkololo wabula yo omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu bamuwadde ku ssaawa 8 ez'omutuntu tetubajja okuba nga ate bamunominatinga tasobola kuba lukuŋŋaana nga tasoose kuba nga anominatingibwa. Kino nno akyogeddeko n'ategeeza nti bino byonna babikola okugezaako okumusalako obudde okusenkana abantu be oba bannayuganda okwogerako nabo naye tafuddeeyo ne bw'anaaba alina ssaawa 2 oba 1 ajja kuzikozesa. So mu mbeera efaanako bw'etyo ne bamulaga nti obudde ajja kuba tabulina okusenkana abantu ekatwe ate oluvannyuma asenkane ab'ennateete n'abanga amaliriza ng'asigazza venue emu ya Nateete yokka. Naye ng'ate bo bannankyukakyuka babadde batuusidda ekatwe okubanga ate bayoyotawo nga beetegekera olunaku olw'enkya. Ekisaawe mulaba bannansi bazze wano tukiyooyoote nannyini kifo bakituwadde dda abantu batuwadde ente batuwadde embuzi batuwadde emiceere ku lunaku olwo okwaniriza omwagala w'abangi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Twagala obubaka buno bugende eri mukulu by'abakama ffe twatandise okusaba n'okusiiba kubanga tulaba by'abakama byali mu kukola by'abakama alabika alina fitina
tusabe Katonda president waffe bagala kumujja ku baloti nekagwake ketonye president alina okujja no kasaweko wakaala era mwenna abantu tubakunga Uganda mwenna kubanga guno omukolo gwa ggwanga lyonna tusaba byabakama mukulu byabakama ntunula mu maaso nga bwe mugenda okkiriza mwami Museveni atuule Kololo akuba olukuŋŋaana gaggadde ne president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ku lunaku olwokubiri abeere Katwe na Wanajje. Mu mbeera efaananako bw'etyo omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo ne yeemulugunya ku certificate eyamuweereddwa ng'eraga nti ali verified okitegeera okuba nga yeesimbawo ku bwa president nga certificate eno esoma ennaku z'omwezi nga 19 kyokka ng'ate ku lunaku olwo lwennyini lwe baamugamba nti tali verified oba okiwulidde era emikono tegikola ki tegiwera era n'anoonya emikono emirala ne giweebwayo ennaku z'omwezi nga 2 nenga 21 kaakati yeebuuza owaba yali tali verified lwaki certificate esoma nti yali verified kino kirambika bwerambisi nti already yali ayiseemu naye bino byonna baabiteekawo nga kiremya okugezaako kubanga ate bamuwanvuya kansubira kitegedde certificate eraga nti yali verified era yakubibwa ennaku z'omwezi nga 19 nga zigira eraga nti already yali amaze okuba nga ate ayitamu naye ate kwolwo olunaku lwennyini lwe baamugamba nti ate tayiseemu era ne bamunoonyesa emikono emirala gye yawaayo nga 2 nenga 21 ne bamulaga nti certificate eno bagimuwadde nga 21 kitegeeza yalina okusoma nti 21 so ate esoma nga 19 ate lwe bamutegeeza nti tali verified kansubira nti ekyo kitegedde omukulu amanyiddwa nga Byabakama akulira akakiiko k'ebyokulonda yavuddeyo okwewozaako ku nsonga ezifaanana bwe ziti era ng'agamba ebintu ebimu abikola ng'omuntu yenna akola ensobi. It is true that certificate bears that it has been brought to my attention that the certificate we issued to Kyagulanyi today bore the date of 19th. But I want to affirm very definitely and assertively that I'm the one who signed that certificate. I signed it today. But the people who prepared it, I think, made an error on the date and put the date of 19th. In any case, we could not have signed that certificate or made it on the 19th because on the 19th we communicated to Kyagulanyi informing him that he had not met the required number of supporters or signatures from the 98 districts of the country. So we could not write to him telling you have not fulfilled the number, then at the same time issue a certificate dated that same day. So I'm the one who signed that certificate. I signed it today, but the people who printed the certificate and brought it for my signature made an honest mistake on the date. So nobody should make a big meal out of this. Let people focus on the bigger picture. The bigger picture is that one, at first when Kyagulanyi submitted the list of names of supporters, he did not meet the required quota. Secondly, when we even went out of our way and notified him and informed him that, look, you have not met the quota of supporters as required under the law, he submitted more names, which we verified, I think, over the weekend, and issued a certificate of compliance. To me, that's the bigger picture. And secondly, I think you cannot say that because there is this error on the date, therefore they had signed it earlier, but they didn't want to give it to me earlier because they wanted me to fail. If we wanted you to fail, then we would not have notified you. We would have just kept quiet. But the fact that we went out of our way to tell you you have not fulfilled the necessary quota in this regard, and you brought more signatures or names, which we went out of our way to verify, it was an honest mistake. But there is nothing much out of it. Really. Why has this also been linked to the change of date of nomination? Of date of nomination? Yes, no, especially of Robert Kyagulanyi. No, look, he communicated that he wanted to be nominated on 23rd and gave the time. But remember, it's the Electoral Commission which reserves the right, the power to determine who comes on which day and at what time. Okay?
And secondly, the second day we have given him for nomination, is it outside the days we had announced to the public for nomination? Is it outside those days? The date of 23rd, or rather 24th, is equally important as the date of 23rd, in that any aspirant who has fulfilled the requirements to contest for the office of the president will come. If you come last, you'll be like the one who came first. The issue is, are you going to be accorded the same treatment? Are you going to be accorded the same opportunity for you to get nominated or not? So I don't see anything about that. It's not you to say, me, I have said I will come on this day, and so be it. We look at so many factors. And one of the things, by the way, people should realize, one of the things that we considered, one, aspirant Museveni Yoweri Kaguta is a crowd puller. Kyagulanyi Ssentamu is a crowd puller. Now, if you have people who are prone or who have the propensity to pull big crowds coming on the same day, then you're going almost to paralyze places because of these big crowds. So we said, no, since these people have the propensity to attract big crowds, let one come on this day and another one comes on this day. But most importantly, and I want to emphasize this, the determination of which candidate comes at what time is the preserve of the Electoral Commission, nobody else. Chair, lastly, you are in position to answer this. In the past nomination exercise, we've witnessed some presidential candidates being arrested immediately after being nominated. What assurance do you have today that a similar scenario might not happen this time around? First of all, by the nominated candidates themselves following the law and the guidelines issued to them on how they are to conduct themselves after nomination, right from the venue. If the police tell you, take this route, and you want to take the opposite route, then that is likely to cause a confrontation. If the police tell you, please don't cause processions on the road, just get in your vehicle as you came to the nomination venue, drive and go and find your people where you can talk to them or address them. And then for you say, no, I will conduct a procession, get out of the car roof and then start waving to people, then again you are causing that kind of scenario where the law enforcement will try to come and call you, put you to line or to order. So therefore, the starting point is for the candidates themselves to follow the law, to follow the guidelines issued by the commission, and also comply with what the law enforcement is telling them. But at the same time, we also want to appeal to law enforcement agencies to exercise their powers, their authority, with some minimum level of balancing their conduct in the context of what is going on that day. Because a nomination process is supposed to be a peaceful, happy exercise. The people of Uganda are being given an opportunity to exercise their constitutional right under Article 61 under Article 1 of the Constitution to elect their leaders in a free and fair election. Can we have an environment that is generally conducive to the people to exercise their right under the Constitution? So much as the law enforcement have the power under the law to do what they have to do in order to contain a situation, at times you may have to exercise that power with some level of flexibility. And that's why you have the police now emphasizing community policing. We now have community policing that let us engage with the communities and talk to them so that we make them our partners in fighting crime. Not everyone is coming to arrest, not always coming with the handcuffs to arrest offenders. Can we do it in a proactive, preventive manner? So even in this particular instance, we are appealing to law enforcement agencies. Please, can we ensure that we address every situation as it unfolds? It's not every time that when you have a situation of apparent lack of
recognizance or abiding by the law or following the law by certain people, that you come in a coercive manner. At times, why don't you talk to these people? And I think the police, I'm glad that the police leadership have picked up this message. We have been holding conversations, discussions with them on how can we avoid a repetition of what happened in 2020. But understand, unfortunately, some of our political actors deliberately go out of their way to stoke the embers of confrontation with law enforcement, because I'm told that's what gives them either leverage or some political capital or some visibility. But I've told the police, please do not allow yourselves to be set up by these people. You assess the situation. You try other means. Before you come to the coercive methods of containing a situation, try other means. Now, when those other means fail, then you resort to coercive means. But I want to appeal to everyone, the candidates, those who are going to be nominated, law enforcement, the supporters. The supporters also play a key role. The supporters also play a key role. If the police have told you, please get off the road, border riders, borders, stop riding in the middle of the road, stop coming in swarms and swarms of borders because you are accompanying this candidate, because you are disrupting other road users. We must remember that the road, even though we are in campaigns, even though we are in elections, the public facilities like roads, like markets, also are the preserve of other people. They also have a right to use them. It's not only you, the aspirant or the candidate who has been nominated, to have a monopoly over the usage of this road and push out others or push off others, because for you, you are passing by and you are moving at a pace you want. No, there are people who have a right to use that road as well. So we want to assure you that we believe working together, we shall avoid these mistakes.